kano kankutwale e Kasese. Olaba abatuuze abawangalira mu nkambi y'ababundabunda engeri gye beemulugunyamu nti gavumenti ebasuuliridde nnyo ng'embeera gye bawangaliramu nzibu nnyo ku bulamu bwabwe. Abakosebwa amataba e Kasese omugga Mwamba bwe gwawagguza ne batwalibwa mu nkambi y'e Muhocha batabuse nga baagala bayambibwe. Bagamba President Museveni bw'anaabazza okukuyegera yeesimbyewo ku ky'omubaka wa Busongora bakumunnyonnyola ekiriwo. Rehema Aliema omukulembeze waabwe agamba nti okuva amataba rega bakuba byonna bye babasuubiza tebaabifuna. Naffe mutuwa opportunity tulabe president atutuukeko wano tumubulire ebizibu bye tuyitamu atunulire ne we tubeera nga bwe wafaanana kubanga enkuba egenda tonya Mr. RDC ate tutandika okukubira enduulu tuwogane ebigambo bibi ate batukwate bubi. Lieutenant Mate Magwara amyuka RDC Kasese ng'avunaanyizibwa ku Busongora atuuseeko mu nkambi eno n'abazze okuyamba abantu. One thing I would like to caution the politicians who may want to take advantage of the plight of these people is that they should steer away from this camp. This internally displaced people's camp is for people with their own problems, which government is working hard to solve. Aliema agamba baagala okudda ewaabwe naye bakyakuumirwa mu nkambi nga n'emmere gye baabawa teyabatuukako mu Mmeeyi wa 2022. Kindi n'enjala tituyina emmere. Akwat we last tukatunga emmere okwezi kwa kataano bikabiri by'okwezi bitaano n'egishaha tokinkonjire kutunga mmere. Buli famire kana etunga kiro 40 za posho na kiro 20 ez'obuhunga. Mbwena ha kintu kya hygiene and sanitation mukama wanje turukubi sabuni hayo kandi president aliona ajirangu corona konkite woshi eturemire agaseko nti babasuubiza n'ebyokwebikka mu Julai wa 2021 ne bireetebwa nga si bya mutindo akajirangu burangiti tizibonire tizishemeriro muntu owa Uganda kuzeshweka nangwa na mama Janet Museveni na wakakyadinga oyo agamba ati ebintu bireshwekembwa tibishemerire abana Uganda kubyeshweka. Abalala abakoseddwa embeera eno ekyokubassa mu nkambi bwe bakyogeddeko. Obujo butwayombekire tundubaale embeba zirire zazimaraho obututegereze mwegemure gwamizo guraletwa ha rusozi nagwo tugutegereze gabire gatutireho mu mwezi oguhero mwezi gwakana na hati tugalinzire. Lieutenant Magwara azze mu kwemulugunya kw'abantu nga bagamba ebitundu bingi biri mu kutya olw'amataba naye asuubira gavumenti yakubakolako. So the office of the Prime Minister and particularly the Minister of Disaster Preparedness is having a lot of work to do. Just this week you have seen how there has been the floods in Mbale that have led to loss of life and property. Abdul Malik Senfuka akulira Humanity First Uganda agamba bagadde okuddiza ku bantu mu nkambi ku katono ke balina. I wanted to see the most vulnerable people who I would give some small relief. Bikusakidwa Tumusime Gerard, Crosso TV, Omunya.